jako akawuwo. Enkya ya leero abagoba wamu ne bakondakita mu paka y'e Busega ku luguudo lwa Northern Bypass beezobye ne poliisi bwe bakedde okwekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe eri olukiiko olukulembera paaka eno. Bano bategeezezza nti ababagoba mu mulimu guno tebagukolanga nako wabula baagala bwagazi ntalo okubeera mu takisi. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso ate abasinze okukosebwa be basuubuzi b'enseenene abakolera mu ttaawo ly'e Busega poliisi bwe bakubyemu omukka ogubalagala olwo ne babuna emiwabo. Bagenze okudda ng'enseenene zaabwe zonna ezisinga zibbiddwa nga n'abamu balabiddwako nga bakuba miranga. Abasirikale batuyambe batutaganyiriza emirimu tukoye embeera embi besootinge kyeŋŋamba munnange. Abamu batuuse n'okuzirika olw'omukka ogubalagala ogubakubiddwamu era nga bano bavumiridde ekikolwa kya poliisi okubakubamu omukka ogubalagala ate nga tebabadde mu byabwe kwekalakaasa kw'abatakisi. Abamu ku bagoba ba takisi be twogeddeko nabo balumiriza abalemeezi ng'omu ku bakulembera paaka eno okweremeza mu mulimu gwa takisi ng'atuuse ne kussa eri okupangisa bakifeesi babakube era nga beekokkodde ne RCC w'e Rubaga Kabunga wamu ne poliisi gye balumiriza okuwa abalemeezi ne basajja be obukuumi nga babakolako effujjo. Twaterekanga sente za sevingi buli lunaku gatereke 3,300 ze batujja netutereke emyaka 3 nga balemezi yakulira ekibiina alisaidi yawe ate bwetugenda mu ofisi ye netumulumba nga ffe atulaga ati ate nafe alisaidi yaffe tibali be bakyamu twamulumba ku ofisi tuze ku nsonga zaffe ezo buli bwenguzi obuli awo wakati n'atulemesa n'atugamba ajja kujja eno kulawuli waffe mu paaka atusinkane tukole omunyonyowe naye kyamulema okukola. Oluvannyuma lw'okutuuka kw'eggyeekkuuma byalo batandise okukwata abadde beekalakasa nga n'abagezezzaako okuwalira balabiddwako nga babaligita emigoba nte. Bangi ku bagoba ba takisi bano bagombeddwamu obwala nga ne batuusiddwa ku kabangaliza poliisi basigadde bawanda muliro. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.